mu byonna by'okola ng'oyagala okukulaakulana erinnya lyo tolifiirwanga. Zikubira eddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu byonna by'okola ng'oyagala okukulaakulana erinnya lyo tolifiirwanga. Tambula ng'oprotectinga erinnya okusinga ne bw'okuuma omutima gwo. Erinnya kintu kikulu. Era teri nkulaakulana etalina linnya. Your name is very important. Actually, abamu okukulaakulana kwabwe kuli mu badescendants baabwe bonga baavaawo dda. Naye buli lwe boogera bwe bagamba nti kabakebera ennyumba baba tebakebera bano abaliwo bokka, bakebera n'abaasooka abaavaawo. Ku Sande nabagamba nti mwe abatannabafumbirwa era n'abatannabakuwasa mwetegereza amayumba. Temwetegereza kano akayumba ak'okungulu abawala ke batulaga oba abalenzi ke batulaga. Balenzi sebo nabennaku zino akayumba bakakolako. Usanga omulenzi ng'akutte embizigo nga n'enviiri azitotobazza. Mumubuuza nti wadiba budibi? Kubanga omusajja alina ssente ne bw'aba n'ekaweka afaanana atya. Musajja alina ssente olubuto ne bwe luba lukomawa bamuyita bebbi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezigazi. Naye omusajja atotobazza enviiri storage. Tulekeraawo okulaba obulungi obw'okungulu tunoonye ennyumba. Kati kye bayita okunoonya ennyumba kitegeeza famire namba bajjajja baabo baabokyako nga babba booda. Nga tunoonya ssente, nga tunoonya enkulaakulana, nga tunoonya future, nga twagala okwezimba, tetuzimbululanga erinnya. Erinya kintu kikulu. Tewali nkulaakulana nga erinnya lyafa. Ne bw'oba n'essente nga zikuyitaba ng'emmoroko zikyusa bukyusa, ng'ennyumba zonna eziri ku bizimbe zizo naye ng'okwata abakazi. Erinnya lyo bw'olisaagiramu tewabaawo nkulaakulana.